Olwaleero bakansala empigi bakedde kuŋŋaanyira ku kitebe kya disitulikiti eno okuggulawo kansa eno mu butongole era nga luno lwe lutuulo olusookedde ddala bukyanga bakuba birayiro byabwe. Muno ssentebe wa disitulikiti eno Simon Peter Kawuki mweyanjulidde amannya g'abo be yalonze okukulembera obukiiko obw'enjawulo ssaako n'omumyuka we. Kyokka mu bano Alex Mwanje abadde aweereddwa ekyobuwandiisi bw'akakiiko k'ebyensimbi asimbiddwa ekkuuli ng'amulumiriza obutaba na bisaanyizo bimala. With the Malkota South performing artist course couple. I am a man, I don't want to go beyond. So, Mr. Chair, I beg, forgive me at least time to study thoroughly. If not that, to come out with another name. Mwanje yemulugunyiza ku ngeri gy'awanduddwa mu lwokaano luno gy'alumiriza nti tegoberedde mateeka. Honorable Sembijja alazenga akola objection ku nomination yange. Kyendowooza nti nno kibadde tekisinzidde ku grounds entuufu mu mateeka ga local government eziteekeddwa okugobererwa ng'omuntu anaabeera disqualified. Oluvannyuma abalondeddwa bakuba ebirayiro byabwe okutandika emirimu gyabwe mu butongole. As a secretary in the district, I swear in the name of Almighty Allah, so will affirm that we at all times will and truly serve the district, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. Bano buli omu atubulidde wagenda okusimba essira mu buweereza bwe. Sikosi na office bbiri kukadde sooka ey'abakadde yambeeta okuntuzaala ebyeyakibyao njagala bikwata n'amaanyi mangi. Ekyokubiri byagezaako nnyo okukola kusooka okugayidinga bakansala abamu bapya beetaaga nnyo okusomesa n'okubategeeza obukulembeze buli bukya. Nsuubiza okuweereza obulungi eri bannampigi oluvannyuma okubeera nti nfunye ofiisi eyo ngenda kugikozesa bulungi. Nsuubira okukolera awamu ne bannange, nsuubira okukolera awamu ne chairman wange. Ndowooza nti okuva kati tugenda kutuula mu lukiiko olw'executive tufune comprehensive plan netugenda okugoberera ng'abakulembeze. Bakubiriziddwa okukola obwezzingirire okutuukiriza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa. Ofiisi ze batutte ezo bazikozese okuyamba omuntu wa bwansi, omuntu wa bulijjo. Batutte buvunaanyizibwa naye batutte buvunaanyizibwa bwa ssentebe wa disitulikiti. Lwekyo byonna bye bagenda okukola wabbali eyo oba birungi oba bibi byonna bigenda kuddayo ku mutwe gwa ssentebe. Sipiika wa disitulikiti eno Elvis Katongole ategeezezza ng'okulonda kuno bwe kugoberedde emitendera emituufu. Kubanga bw'obanga olonda onotunula abakyala, amadiini n'obusobozi. So mu byonna ebirondeddwa ndabye nga wabaddewo gender balance, wabaddewo equality, wabaddewo na buli kimu ekyetaagisa okuba nga abantu bafuna ofiisi ezo. Peter Kawuki ssentebe wa disitulikiti eno asabye abakulembeze abalondeddwa okukomya okukulembeza ebibiina byabwe mu buweereza bwabwe. Teri mpeke ya yero, teri luguudo lutambulira ku red carpet. Mu bufu bwe bumu kansa esookedde ddala Kayunga eyiise oluvannyuma lwa sipiika okusazamu okulonda obukiiko okwabadde kuteekateekeddwa okugenda mu maaso. Ekituufu batuguddeko bubi nze ng'omu kansa eno nagitegedde jjo wano omu yankubira ku kasimu nga nsaba na kalulu ne mubuuza kalulu tonsaba kanyiti kaba sipiika. kansa eganye okutuula paka ssaawa zibadde 8. Tugeze okulaba atugamba tulonde committees, bachairperson wa committees. Tugeze okulaba ate asituka atugamba committees tezigenda kulondebwa. Tetusobola beera wanino kuva ssaawa 4 netandika kansa ssaawa 9. Sano speaker afulumye kansa atuwumuzzaamu tubadde tugenda mu kulonda bagenzeko mu kokasi y'enyaaleemu. Bano balumiriza ng'emivuyo gino bwe giva ku minisitule ya gavumenti z'ebitundu obutakola mulimu gwayo mu kisanja ekiwedde. Minisitule ya local government teyatwala buvunaanyizibwa kuteekateeka bakulembeze ku mitendera gyaffe ku disitulikiti wansi ku magombolola. Paka leero twamazeeko ekisanja nga tetufunye induction kusomesebwa ku mirimu gyaffe.